Olukiiko luno lwetabiddwamu bammemba abawerera ddala 600 saako n'abakulembeze ab'ebiti eby'enjawulo. Bannakibiina kino basoose kuweebwa mukisa okwogera ku ngeri ekibiina kino gye kisobodde okubakulaakulanyaamu mwe battottoledde n'ebizibu byonna ebibasoomooza. Enyandyeko nnyo omwana wange asomye katali musenya mukaaga. Banka njebaza. Sente ezaava mu sale of stationary zaali ziwobatiize zikola abantu 18. Abakulembeze mu kibiina kino battotodde engeri abazigu gye balumbye mu woofiisi ne babba ensimbi eziwerera ddala ezibadde zaaterekebwa bannakibiina, wabula ne bagumya bannakibiina bano okusigala nga bakolera wamu okusobola okutwala mu maaso ekibiina. Tubadde tukuumibwa kampuni ya New Securico Uganda naye ababbi baatuyingirira ne babba ne boonoona ebintu byonna mu sako ne bakuulita n'ensimbi ezaali ziwerera ddala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ategeezezza nti wadde ng'ekibiina kyatandika n'abantu batono kati kisobodde okugaziwa nga n'ensimbi zeeyongedde baweza obukadde bw'ensimbi 800. Twongeddemuuko ebirala ebigenda okukola ki? Ebigenda okuteekebwamu naddala munda ebimu ebitayinza kudisclosingibwa internal controls. Ye ssentebe w'eggombolola y'Engogwe Ssalongo Mbabule James yeebazizza poliisi olw'amaanyi ge yataddemu okunoonya ababbi bano era ne yeebaza n'abantu olw'okwagala nnyo ekibiina kye baatandikawo. Nga nti sako yaffe erina insurance nti ebintu ebisinga byali insured kati tekisobola nnyo kukosa mmemba newankubadde nti nga bammemba twafuna okunyolwa okw'amaanyi olw'ebyo ababbi bye baakola ki bye baatukosaamu. Y'omusituzi w'embeera z'abantu mu disitulikiti y'e Buyikwe Ssettuba Hamisi asabye bannakibiina kino okubeera abakkakkamu obutateeka ssentebe waabwe ku nninga olwa ssente ezabbibwa kubanga poliisi yabakanya edda n'ogw'okunoonyereza okuzuula ababbi bano. Olwekyo nange njagala okwebaza obukulembeze bwa poliisi bwe tubadde nabwo ennaku zino bubadde bulungi nga bawuliriza n'osituuka ne nkuba bukuba essimu era ne kye baakola nga banka yaffe efunye obuzibu nange njagala okwongera okukyebaza. Ekibiina kino kyatandika n'ensimbi miliyoni 2 naye kati bwe tuwogera kiri mu biliyoni ya ssente ne miliyoni 26 ne ssente ezigwamu. Kikuze kubanga kirina ekifo kyakyo kya ploti 3 zesobola okuzimbamu naye ng'ate ne mu bwammemba okirudde nga bwe nkugambye nti kiri mu bwammemba 600. Bino we bijjidde nga poliisi tennaba kuvaayo kuwa alipoota kwani yabba ssente z'ekibiina newankubadde eriko abamu be yakwata.